With the Bible kyegamba ku buvumu courage. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Watandika ebintu ebyo ng'okolera Katonda. Be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged. Totuula butuuza oli muyimbi mulungi, totuula butuuza oli muwandiisi mulungi, totuula butuuza oli artist mulungi, totuula butuuza oli munnabyabufuzi mulungi era osobola. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Nsanso okubalaba nate amanya nze Sekka Bagenda okuva mu Speak to Inspire Uganda. Speak to Inspire Uganda. Speak to Inspire Uganda. Nyongera okubategeeza nti tewali kitasoboka. Tewali kigenda kugaana kusoboka. Ngeza kulongoosa mundaayo nkujjemu byonna konna okubuusabuusa kwobadde obuusabuusa. Osobola. Kati no nabaddaawo ne ttiimu yange ne tusalawo nti lwaki tetufunanga yakanaku waakiri mu wiiki ne mbaleetera ku byawandiikibwa ebiri mu bitabo ebitukuvu eby'enjawulo mu Bayibuli oba oliawo ne Quran. Kati olwaliro mbaleetedde ebyawandiikibwa mu Bayibuli wano ebigenda okubassaamu obuvumu munda yammwe, obuvumu bwe bukola emirimu. Ffenna tuli bagezi. Waliwo obutaba na buvumu kyekitusirwaza ne tuyitibwa abasiru olw'okuba tetulina buvumu. Ensi yo eraba by'okola eraba ssente. Bw'omala obbikole ate at the end of the day tandika okusaba ssente. Ne gamba ye oli muyimbi w'amaanyi naye emmotoka gy'ovuga efaanana etya? Omukyala gw'olina afaanana atya? Osula oyagala yetegereze mansion gy'osulamu yenkana etya obunene? Yensi nti bizze bikumenya paka wafuna amagezi agabijjamu ssente. Ne kati ekubuuza era ekubuuza ssente ziriwa? Biki byokoze mu ssente ezo? Kati evudde ku kitone kyo ky'olina wabula kati ekubuuza how much have you earned? Kubanga olina ekitone. With the Bible kyegamba ku buvumu courage. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Noting. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Musumba ali ku kituuti ng'oyombera okwo otandise okwerabira ebyawandiikibwa bwe wasomanga bw'otyo era ebyawandiikibwa ebyo bye baakufuula omusumba ow'enjawulo. Singa otegeera olunyiriri luno olugamba nti tofaayo, therefore my dear brothers and sisters, yimirira nga toyuuga. Let nothing move you. Tewabaawo ekikuyuuza. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Abakkiriza mwemanga n'omukkiriza gwenjogerera naye olunaku olwaleero teweeraliikirira. Gwe kola mulimu gwa Mukama, oliisa abaana okolera Mukama, olina abaana b'owerera okolera Mukama, olina abantu b'oyamba okolera Katonda. Bw'onoowuliriza ebigambo by'abantu ne bikujja ku mulama, weerabidde lwaki watandika ebintu ebyo. Watandika ebintu ebyo ng'okolera Katonda. 1 Chronicles chapter 28 verse 20 egamba bweti. David also said to Solomon his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. David also said to Solomon his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. Daudi yagamba mutabani we Solomon
totya tofaayo. Be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged for the work, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Solomon yali azimba yeekaalu. Yafuna okuzibwamu amaanyi okuva eri kitaawe David. N'amugamba toggwaamu maanyi. Waliwo abasumba abazimba amakanisa essaawa zino. Naye nga buli muntu kyayogera kibaluma era muzza omuliro ne muyomba. Muyomba wiiki n'ama muyombesa abantu. Muddeeyo musombe olunyiriri luno. First Chronicles chapter 28 verse 20 egamba ki ku bantu abakola omulimu gwa Mukama naddala okuzimba yeekaalu. Musumba kyazimba yeekaalu nga ssente zikyamubuza zisonze ziganye. Avuddeyo n'agamba n'abantu essuubi liweddewo ery'okuzimba yeekaalu. Bayibuli egamba bw'eti. Egamba, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Kasaweerabira Katonda. Otandika okunoonya abantu abaana b'abantu. Mbadde mbasaba abakkiriza. Leero nziza okwogerako n'abakkiriza. Musome Bayibuli. Musome ebitabo ebitukuvu. John chapter 14 verse 27 egamba bw'eti. Peace I live with you. Yes, bw'agamba bw'ati. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Totya. Teweeraliikirira munda mu mutima gwo. Yesu agamba abalekedde mirembe. Gwe omukkiriza oddawo oddotyawo n'ogamba obuweereza si bwangu. N'ogamba nti bannange eddembe limbuze. Osoma Bayibuli. Bakyama olw'okuba tebamanyi byawandiikibwa. Kati kantandike. Obutamanya byawandiikibwa kuleeta obuzibu. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John chapter 14 verse 27 ngenda osomewo. Bw'oba weddemu amaanyi ng'oyagala okufuna okwekkiririzaamu obuvumu obulala ate genda osomewo wantu awo. Nja kufunangayo olunaku mu wiiki njije njogereko naawe nga nkujjukiza ebyawandiikibwa ebiri mu bitabo bye mugoberera. Wait for the Lord. Psalms 27 verse 14. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Bw'oba omaze okukola buli kimu kyenkusomeseza oba kyenkuwaza ogenda okole, lindirira Mukama. Lindirira Mukama agenda kukola. Obikoze byonna osaba ate bw'okola, Katonda agenda kukola akulaba era awulira amaziga go. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 egamba bw'eti. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. Gondera Katonda, gonda abantu abo muli bajeemu. Essomero liwatandika kati likyakyakola ssente walijja mu ki? Si mukusaba na kusiiba. Tokyasaba, tokyasiiba, obeera mu kuyomba n'abantu. Obeera mu kulwana nansi, banneiba bandi mubi bandoga, otandise n'okukkiriza mu ddogo. Nejjukira amaanyi ge walina ng'otandika. Nga tokkiriza nti waliwo eddogo erisobola okukuyinula likulemesa okukola ebintu. Olw'okuba ava Katonda n'olekera okwetoowaza n'obugonvu, laba kati okola ebintu ng'amagezi go gakulagira. Bible egamba, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Mark chapter 5 verse 36 egamba, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid. Akulira yeekaalu Yesu yamulyanga agamba yamulyanga agamba nti omwana Jairus' daughter had died. Yesu n'amuwulira ali kubi agenda okuwulira omukulu wa yeekaalu agamba omusumba ndiye bambi omwana afudde, muwala wa Jairus afudde. N'amugamba don't be afraid, just believe.
era omwana oyo yazuukira. Kkiriza bukkiriza totya kakkana. Omaze okuwulira ebigambo bino nkolera ebintu bibiri. Saba nga bw'okola. Saba nga bw'okola. Gwejjukiza Katonda nga bw'okola. Ebintu bigenda kutuukirira. Philippians chapter 1 verse 28 egamba, without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Obutatya balabe bo abantu abakuvuganya. Kabonero akalaga nti tobatidde. Era akabonero akalaga nti ogenda kuwangula. Nti era Katonda yagenda okuwanguza. Byonna byenzize njogera njagala mbikkaatirize n'ebigambo bino. Byenzije mu Bayibuli olunaku olwaleero. Bw'omala okukola ebintu byonna weesiga Katonda. Waliwo ebintu bibiri. Waliwo Sitaani ne Katonda. Tosobola kubeera wakati. Tosobola kubeera neutral. You are either team God or Satan. Tosobola kubeerawo aga naaga. Era bw'obeerawo ng'omutwe gwo mukalu, toyina Katonda, toyina Sitaani, oli wakati awo, togenda kuwangula. Even if you are on the right track, you get run over if you just sit there and watch. Even if you are on the right track, you get run over if you just sit there and watch. Ne bw'obanga oli ku mulamwa ng'otudde awo butuuzi, sino track ejja kujja kuyiteko. Ojja girabanga ejja ewuluguma otuule awo ekuyiteko ekusaanyeewo. Ky'olina okukola kuddukawo nga sino track ejja. Even if you are on the right track, you get run over if you just sit there and watch. Totuula butuuza oli muyimbi mulungi. Totuula butuuza oli muwandiisi mulungi. Totuula butuuza oli artist mulungi. Totuula butuuza oli munnabyabufuzi mulungi era osobola. Totuula butuuza oli mukulembeze mulungi. Totuula butuuza oli mugezi osobola okukola essomero ery'amaanyi. Totuula butuuza osobola okununula eggwanga. Totuula butuuza osobola okutunula famire yo. Totuula butuuza osobola okugaggawaza abantu abakuliraanye. Totuula butuuza. Honest and courageous people have very little to say about either their courage or their honesty. Honest and courageous people have very little to say about either their courage or their honesty. Bw'oba oli mwesimba oba muvumu, totubuulira nti nze ndi muvumu, tewali kyentya, ntya Katonda yekka. Bw'omuleetera poliisi ng'afukamira wansi nga yeegayira nti bannaye bansonyiwe, naye agambe talina kyatya, atya Katonda yekka. Totugamba nti oli mwesigwa oba oli muvumu, ffe tukulaba. We are watching you. Totugamba just do. Wenyigire mu bikolwa, ffe totugamba nti osobola. Totugamba nti oli akabi gwasinga okuyimba. Gwe yimba nnyimba bwe tugenda kukujajinga. Tuwe nnyimba buli wiiki. Tuwe nnyimba buli mwezi, ffe twesunsulire. Episodes zikyagenda mu maaso, tugenda bawa episodes zitamanyi muwendo kubanga twasalawo. Mukama abankuumire ebyawandiikibwa mugende mu bikyalire mumanye bigamba ki. Amanya nze Sekka Bagenda, mweraba. Ate ne wiiki ejja era tujafunayo olunaku tugende mu byawandiikibwa twongere okubazaamu amaanyi. Mweraba, nze Sekka Bagenda.